mbanirizako yonna gye musinzira okubeera nga temugoberera bampita Fahad Pro UG era nga mbeerawo nnyo okuteekerateekera n'okutuusaako amawulire nga bwe gagenda mu maaso mu ggwanga Uganda ate ne bweru w'eggwanga yonna ntunulayo ne mbeera nga kutuusaako abaana balabira Saudi Arabia, Qatar, Dubai siyinza kubeerabira kubeera nga ate mbabuuzaako mukola ky'amanyi okubeera nga ate mwekumira wano okugatta abalabira wali e UK, America, Canada n'ensi endala nnyingi nnyo esaidi awo ate ne mu Africa mwebale nnyo okubeera nga ate mugoberera. Njagala tandike n'amawulire ag'omuyimbi Jamal. Munange omuyimbi Jamal yalinnya n'agenda e Sweden okubeera nga ate akuba bannayuganda abawangaalira sayidi eyo omuziki. Naye byembi Jamal Waswa before the performance yafunyeemu obulwadde obumulumaluma mpolampola era naddusibwa mu ddwaliro. Symptoms zayongedde okubeera nga zirinnya era ekyavuddeko awo kubeera nga asesema omusaayi n'ebirala bingi nnyo nga bwengenda okubeera nga ate mbikutirawo awo mu butambi era nga omuyimbi Jamal Waswa yetaaga okubeera nga ate ateekebwa mu ssaala zammwe ngenda kubeera nga mbikutuusako mu maaso awo. Ate ye omuyimbi MC Kat asinzidde wali mu ggwanga ery'e Dubai oba UAE n'ategeeza abantu abawangaalirayo nti ye obulwadde abumazeemu ebbanga ddene nnyo obulwadde bwa siriimu oba HIV era nga annyonnyodde engeri gye yabufunamu n'ebirala bingi nnyo era awadde abavubuka amagezi nga bw'ogenda okubeera nga ate obiraba mu katambi awo. Ate ye omuyimbi Bruno K munange agudde mu bintu anti wenjogerera anytime from now agenda kubeera nga ate afuuka Ssaalongo akedde ku makya n'ateeka wali ku Facebook ataddeyo ka posti akalaga nti ate mama w'abaana oba Nnaalongo we ebintu byakutteyo dda era munaye munywanyi we Farida Nakazibwe naye takomyawo amuyozaayozeza era naye asharinze the same post on his Facebook page. Bambi nno tubayozaayoza ate kubeera nga ate batuuka ku kkula eryo n'ebirala bingi nnyo ngenda kubeera nga ate mbikutuusaako ku bikwatagana ku Bruno K. Ate ye omuyimbi Rema Namakulah asinzidde ku mukolo ogumu bambi n'awaana omwami we awanye Dr. Hamza okufa obufi nga bw'ogenda okubeera nga ate obiraba mu katambi awo era munayino amwagaliza ate omwezi ogwa November gubeere nga ate gumutambulira bulungi nnyo n'obutambi bulala bungi nnyo nga bwengenda okubeera nga ate okutuusako awo naye nga nkujukiza in case tonaba okubeera nga subscribe ate ka notification bell kateekeko tubeere nga tutambule wamu. Ogw'ekkumi siguyinaako buzibu ne bwe gugenda. Nkyali naawe habibi wange, nkyali naawe omulongi wange, munange nzize kwagaliza mwezi mupya omulongi. Omuyimbi Jamal Waswa oba Waswa ayimba ennyimba z'omukwano kituufu baamuweeredde obutwa e Sweden nga abantu bwe bagamba? Amazima ge gano. Jamal yatuuka e Sweden nga 27 ng'alina okuyimba oba okupafominga nga 29 e Stockholm nga agenda kuyimba ne King Saha awamu ne Mary Butter. Kaakati ng'ennaku z'omwezi 28 nga wabulawo olunaku lumu lwokka Jamal n'atandika okuddukana n'atandika okusesema nti n'afuna n'omusujja era ne bamuddusa mu kitanda oba ku kitanda mu ddwaliro eyo gye yategeereza abajjanjabi nti baamuwa obutwa nga yakatuuka e Sweden. Njagala mbabuulire kino, nze nga Eddie Mezaya show ya 29 nagibaddeko era e Sweden tetufunangayo show yali ebadde yakabi nga show ya King Saha ne Mary Butter. Baafunye abantu nga 1500 abantu bavudde wanewa kebeere Afrigo tebeerangako n'abantu bwe batyo wanewaffe Sweden. Kitegeeza ki? Jamal nze ndowooza bwe yatuuka e Sweden n'afuna ekitengo nga atidde okuyimba ne King Saha ku stage era nga atidde okuyimba ne Mary Butter ku stage. Kati obwo obuzannyo bwa kiyimbi. Ate njagala mumanye mwenna bannayuganda gye muli nti Sweden yensi esinga okuexportinga music ke kasunsula akalaga omuyimbi wa Uganda nti ayimba. Era gwe omuyimbi wa Uganda
bw'oba tebakuleetangako Sweden n'oyimbira ku bantu abasukka 5 aba Sweden oba abaswidi baffe oba tonnayimba. Yensonga lwaki abayimbi abamu babaleeta bayimbira abantu 100, 200, 300 naye abamanyi okuyimba bwe bazze King Saha, Mary Butter bafunye abantu 500 tekibeerangawo. Kitegeeza Jamal yafuna akatengo. Sweden teri ayina budde bwa Jamal kumuwa butwa nga bamuwa lwaki. Nze siwolereza abaswidi ate ne Jamal sigamba nti lw'okuba simukwano gwange kuba simumanyi. Naye bannayuganda ababeera Sweden ffe tukyasinza okubeera friendly mu nsi yonna. Ono ayinza okuba yali abuli mmere ya namaalo nafuna food poison. Buno obulwadde yes bwajja ate tulina kyakukola bw'oba obufunye kiba kiwedde tekiriiko reverse. But there's medication, yeah? Ate man bw'oba olina kyali wa bulinaye teweefula ng'oli Katonda, anything can happen. Gwalina omubeererawo gwe wotamubeererawo ogenda mutta faster than even the disease. This disease I've known is psychological. If you put it in your head, take your medications and be happy. It can't beat you. Nemu abantu abeetoolodde abantu bano mu abasinga obbamenya. N'akuwulirako ekyama kye n'obulira jjajjaawe kazini mumugeya gwe n'okulira John ate abimuleetedde John wabimuleetera ne bigende wa anti gundi ne mubeerawo ne mumulako eddembe ettono lyalisigaza. These drugs work. These drugs can keep you moving. I've done them 9 years. You can't tell me nothing. Ne mubeerawo ne mumulako eddembe ettono lyalisigaza. These drugs work. These drugs can keep you moving. I've done them 9 years. You can't tell me nothing. Naliva nakuneka nk'okulwala malaria, mutwe, TB byonna ne binja ngamba nekati okimanyi teeke yakere endalina erimu kubanga bino byendivuddeko byenywedde ebirala nga mbudde ku ddagala bingimu okusinga eddagala kati kanzire ku ki. So love AIDS oli omukadde gwe twakulowa bafiire ebbongo lyolutayo w'enviiri okunyukako. Ashina, I'm coming to you. Yagwawo, let's just do our medicine. Ladies and gentlemen, we came to crown Miss UAE. Now this is the time we celebrate music, celebrate beauty of Dubai, celebrate you and you and you. It's not about the girls that are going to step on stage. It's about celebrating the beautiful humanity in all of you. From Bukete TV, my good friend, Carolyn Marker, we crowned ourselves Queen and King of the mic. I think your dress deserves to be up. Me, I'm mad, you know me? You're what? Yeah, I don't like my wife. Teeke yakere endalina erimu kubanga bino byendivuddeko byenywedde ebirala nga mbudde ku ddagala bingimu okusinga eddagala kati kanzire ku ki. So love AIDS oli omukadde gwe twakulowa bafiire ebbongo lyolutayo w'enviiri okunyukako. Ashina, I'm coming to you. Yagwawo, let's just do our medicine. Ladies and gentlemen, we came to crown Miss UAE. Now this is the time we celebrate music, celebrate beauty of Dubai, celebrate you and you and you. It's not about the girls that are going to step on stage. It's about celebrating the beautiful humanity in all of you. From Bukete TV, my good friend, Carolyn Marker, we crowned ourselves Queen and King of the mic. I think your dress deserves to be up. Me, I'm mad, you know me? You're what? Yeah, I don't like my wife. Me, by the way, I've never woken up and campaign publicly. No, I got stressed and tired. Over wait and akogerera kino yakuwadde omulimu n'akogerera kino gwokola naye n'akogerera kino ngamba naye kyenye temwogera temulowooza mbu you own my life. So I did it out of kati kankibawe point blank tutandika okwogera ku birala. Are you getting my feeling?